era nsaba abakyala mbakubireko mu ngalo obusente bwabwe bwe bafissa bubeera bwakwambaza abaana baabwe. Obusente abakyala bwe bafissa bwakwambaza abaana baabwe. Omukyala afuna akapale ka jiini n'afuna akakooti n'afuna akasuuti n'adizayininga bulungi omwana. Kati bw'aba atambula mu kkubo fene tuyoola ekitibwa ekyobusa. Ye yennyini yeenyiriza n'amwana amunyiriza ne bagamba wabula gundi alabidde mukyala we n'abaana. Kati ekyo kintuusa ku statement egamba basajjamu abajjanga muguze ebintu mu kkubo temuddamu ggula bintu mu kkubo, sente zirekera omukyala atetenkanye, emmere ejja kubaawo n'enva zijja kubaawo. Nyene n'enkuba akafaananyi omusajja akutama atya n'agamba nyongeza ku butungulu oba nsaliraako ku nnyaanya. Eno saavisi yansi yonna toddangamu okujja ng'oguze ebintu oguluba n'ekiveera. Omanyi naffe tuddayo n'akaveera. Oddayo n'akaveera omuli ki? Oba mugaati oba bigenderako ne bwe biba biberenge, amajaani, sabbuuni, nakati. Omusajja n'okutama n'ogula nakati. Omusajja bw'oba bwakubako kyotwala ewaka genda ne keeke. Oyiseeko mu supermarket kyamako saidi awali obagambe bakuwe keeke na ice cream bitwale eka. Naye bino ebisigadde w'omanyira nti okyaliko omwoyo gw'obwavu ng'omanye ebbeeyi y'amajaani, sabbuuni, binzaali, kiro y'ennyama okimanye ebbeeyi, omunnyo. Mbuuza omusajja akuliranye bw'aba amanye ebbeeyi y'omunnyo mugambe nti nkugobako obwavu mu linnya lya Yesu. Amanye omulengo gw'ennyaanya. Omusajja nga amanye omulengo gw'ennyaanya ebbeeyi yaagwo. Abakyala mubawe ssente muzibalekere bo bagule, mujja kufuna enva, mujja kufuna emmere. Naye ate abakyala abo bagenda kufissaako akasente abaana babagulireko obuntu olabe ng'omwana anyirira ate nga n'omukyala yeekozeeko. Abantu bakuwa ekitiibwa ekitali nayo. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Mpulira nga njagala kulayiza basajja. Omusajja abanike omukono ogwa ddyo agambe nti ndayira olwaleero obutaddamu kukola shopping, sente nazirekanga waka. Omukyala y'anaamanya bw'anaatetenkanyanga. Abasajja mbalayize. Awo namwe mugenda kulayira otulaganga balansi. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi mu linnya lya Yesu.